Abagalwa abataba ku Celeb Jazz wali ate ne ku BTM TV. Thank you so much for watching. Amanya ddoboozi nga bulijjo nze Kabaka Smith. Olunaku olwaleero tukyaddeko ko omukulu amanyiddwa nga Ssebabi olw'oluvannyuma lw'okuba muno yagudde ku accident ku weekend naye tamuyisa bulungi nnyo. Omukulu nayita mu mbeera eteeyagaza era nga etuukidde wano tuli Nsambya Kevina gy'awangaalira ezimu ku ggeto z'omu kibuga Kampala ezitwandiise nga Kampala Suburb. Omukulu ono ayita mu mbeera eteeyagaza. Olunaku olwaleero tuzze munoonyaako because twagala tuwulire ku mboozi ye tugende engeri gye tusobola okuba nga tumuyamba musonne gattaako ali ku kamera amuyita mwana mulenzi Lawrence tugende ate tumukyalireko ko tuwulire kikyayinza okuba nga atugamba ku mbeera ye gy'ayitamu. Wano wentuuse ke kazigo omukulu Ssebabi w'abeera era nga yatwaniriza dda mu nnyumba era njagala tuyingire mutwegatteko okulaba muno ate tutegeera embeera gy'ayitamu. Ssebabi tutuuse naffe okusanga mbeera etunyigiriza mu ngeri ey'enjawulo mu nsi yonna yonna era nga weekusanga weekufundiza. Abaganda baalugeresa muno ekuba omunaku ebiseera ebisinga tetera kukya. Simanyi lwaki bakyogera. N'olunaku olwaleero tutyaddeko ku muganda waffe omu ku abo bacomedian be tulina mu ggwanga lya Uganda amanyiddwa nga Ssebabi agenda tubulya amanya g'amatuufu. Yani lwaki tumukyalidde yavuddeyo n'aba nga ate agwa kabenje akasinze omuleetera okuba nga eriiso eddwadde lyayongedde okwabika. Yaddukiddeko mu ddwaliro teyafunye buyambi. Tuliso olunaku olwaleero tugezeeko okulyako ku mboozi ye tutegeere ddala ddala ayita mu bulumi ki era tuyinza muyamba ate okulaba muno tumubbulula okuva mu mbeera eno gy'ayitamu. Amanya ddoboozi nze Shadik Smith wano wennyinnyini ku mukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz with King Smith. Nkwaniriza Ssebabi. Kananga kusanga. Yoti eno. Yatwesibu. Njebaleko. Tugezaako nawe gyebaleko. Kalesibu. Amanya go gwani amatuufu. Amanya amatuufu nze Ibrahim Senyange. Aga comedy. Abanyi bamanyi nga meya w'ababi oba minisita w'ababi. Ekitiibwa kino kya minisita w'ababi wakijjawa. Ekitiibwa ekyo kya minisita w'ababi naye kyatambuza ekya meya w'ababi. Kati awo nenfunamu kugamba naye wakisirinya ddala bonna nembakulira bonna kati n'abantu nebo ne bakisema ne bagamba katukulonde kati yegwe minisita kati wakwerya minisita eryo likyazimbibwa terina kukola ki terina kukola bulungi ngeri ya meya w'ababi esebo. Oli yandyebuuza nti n'olina emyaka ng'emeka? Nina emyaka nga 25 awo. Giringa 25 oba 25? Nange sijijjukira bulungi kubanga nze engeri gy'esaasa bulungi saakwata bulungi naye nga gwe oyinza okugamba 25 26 awo kwezi ebiri ezo. Bakuzaala mwaka ki? Sijja kulimba simanyi. Okyalina ku bazadde bo? Bazadde bange omu yakyaliwo taata. Taata bamuyita ani amanya? Bamuyita Asumani. Tugendeko mu mbeera gy'oyitamu ey'okunyigirizibwa. Kansooke nkubuuzeeko COVID yakuyisa ate? COVID yampisa binnyo nga bw'okiwulira. Mu mbeera nnyo mbi oba n'okusinga ne bannange. COVID eyo yampisa bubi nnyo kutwaliza awamu. Ne sitaafuna buyambi bwonna. Saafuna nnyo buyambi bwonna. Akawunga saakafuna ate nga balaba abagabira. Bampitangako buyisi nga nze ndi wano eno ntudde. Kati ekisinza tuleeta wano kutegeera mbeera gy'oyitamu na kumanya ngeri bawagizi baffe gye basobola kuba nga bakola ki nga bakuyambamu mu mbeera eno. Ki ekyabaddewo ku weekend? Ekyabaddewo ku weekend embeera nyigiriza nnyo ng'engeri gyendowooza nalina ebirowoozo bya COVID mbiyisizaamu ntya embeera enyigiriza nnyo nga sirina kyakulya sirina kyakukola ki kati ate awo n'ebizibu ebirala bwe byagwiddewo nengwa kabenje nabadde nkyali awo ngenzeeko emmanju awo ngenda okuwulya kamunguluza jamba kamulundi gumu awo nakomye otegeera kati bannayiba ne banjoolayolawo ne bantuuza kabalaza awo nengenda nga nzira engulu bwentyo kati awo. Olunaku lwabadde lwakumeka? Olunaku lubadde lwa Sande. Kati okuva ku lw'Essande natandise eggulu okulya gamuno ndya kamere emimwa gyonna gijjudde amabwa munda muli eri. Kati olwo tunyumizeeko wagwa kabenje kamunguluze yankwata awo nenkoma okutegeera olwajja omulundi gumu nankwata nenkomaawo okutegeera kati awo bwe nagwa muwala awo bwe wati bannayiba ne banjoolayolawo nagenda okudda engulu nga zena mbunye yonna ebitakataka ninga gubanyise muli mu mwala. Ninagamba koze ntya
kati nenkubira ku bulaaza wange ne mugamba munange embeera mbi nnyo essaawa tulinga mu 8 awo ng'olwo olwava eri ku ssaawa nga 5 kubanga nagifuna ku ssaawa nga 5 olwo nenzija neneebaka nembeera omwa nenyola mpulira numizibwa tolwagira otulo ne tuntwala nensisimuka ku ssaawa 8 awo nembeerabeerako awo kati nagenda okuwulira ng'eriiso lijja litumbira kati nenkubira ku bulaaza wange nemugamba munange embeera mbi kati bulaaza wange olwajja najja ssanga 11:12 nagamba eriiso libadde kinemunyonyolamu bwe nagamba tugendeko mu ddwaliro kati olwagenda mu ddwaliro twali tukyagenda bwetyo kati emmeeme netandika okusindukira nga nsisima twagira nekolaki tubeerawo netweyonjako awo netugenda ku ddwaliro ekiruddu eri twatukayo ssaawa ng'emu awo 2 awo bwe watyo naye kyamala ennaku tetwafuna nnyo buyambi bumala ku ddwaliro omwatuka ku ddwaliro wabagamba bati ku ddwaliro batugamba abasawo bagenzi abaaliwo betwasangawo bannansi bagamba bagenzi nebagamba wabula bagenda kukola ki dokita ayinza okukolako agenda kujja enkya ku Mande ajja kutuuka ssaawa nga ssaawa 2 kati nendabira ddala ate bano bakolawo ki kati nendabira ddala nti eyo sijja kufuna buyambi era eri twavaayo nga bakimanyi tugenda kuddayo twatuuka netusula ne bukeera enkya nempisibwa bubi nnyo ate kisusi kati neŋŋamba bulaaza wange eyo nno bulaaza wange olwajja nemugamba eyo nno tetujja kufunayo buyambi wabula kimanyi mulimu abasawo balina kiriniki naye nga basawo bakulu tugamba katujja kgenda eyo tubeere nga tulongosebwa bulongosi nga bakikola ki nga bakikeyalinga bulungi kati nemuvaayo mwavaayo ku Sande olw'eggulu mwaddawa era kyekyabaawo natuukira kwebaka kubanga obudde bwali bugenzi ate ng'entambula budde bwa kaafiyu wewatyo nga bwokimanyi naawe nentuukira okwebaka tyabwe nampisibwa bubi nnyo kati olwakeera enkeera nengenda ewa dokita nampa ku ddagala olwo nga temunava kiruddu wali ofunye wakomawo okwebaka wali ofunyeyoko ku buweke oba ku painkiller oba ku ddagala lyonna noba ku bujjanjabi bwonna bwe namala okusuuka mukkaawo nongizeemu nagenda era oyo dokita nga sinabagendayo kukola ki nemunyola nemugamba munange numizibwa ki kamunguliza yankuteeka kati nampawo obuweke obukola ki obweweeza kati olwatuuka lwamala okubumira neneebaka kati ate nemba bubi nnyo ate awo ki nenkubira bulaaza wange awo nga bwe nkugambye kati enkeera Mande era nasula bubi nnyo kubanga nga sirya nakulya sirya pulya bwe nteekayo emmere pulya numizibwa nga numizibwa era ne kati nkyalumizibwa nnyo wabula sinabafuna buyambi bumala ku Mande etuuse kyekyaddako ku Mande etuuse netugende oyo dokita alina kiriniki nemunyonyolamu nemuki mugamba munange yali tetugenzeyo naye tetufunye buyambi bwonna naye badde nsaba gwaba okola ki gwabeera nkolako nsobole okudda mu mbeera dokita yakukolako dokita yankolako era nino pulasita yaginsiba eri mu ddwaliro gye bansibako kapulasita bansibako kapulasita kati nga bamaze okunga musawa ajja kujja enkya kati nenzija kati lwatuuka ku Mande nenzirayo wa dokita nampa eddagala eri kubanga eri navayo tebampadde eddagala wadde kati olwo leero lunaku lwa 3 wakati wa wiiki weewulira otya nga ggwe kati okuva lwe wafuna accident kati engeri gye neewuliramu kale neewulira mu ngeri mbi naye teseewulira mu ngeri gye nalimu ku Sande era newano kitandise okutowolokokamu kubanga eri mbeera yali mbi nnyo nnyo kati ate abayandiyagadde okumanya olinayo ku baana oba omukyala bakyala nga bwebamanyi babuukabuuka okusinziira embeera bwe yajjawo okutandika embeera bwe yajjawo kati waliwo bano abakyala bagamba no oba bakwagalawo yinawo kati engeri ng'eyo kati omukyala yaliwo naye olwatuuka mu mbeera ya COVID nadduka
Omukyalo nole maze n'ebbanga ki? Omukyalo we nali yasooka yagenda ye twakyagala naye ono naye nakamalayo omwaka gumu. Mwayinayoko ku baana naye? Twalinayo omwana ono. Omwana ono bamuyita ani amanya? Jacqueline. Muwala yagenda naye? Yagenda naye yali akyali muto, yali alina emyaka nga 3. Kati omwana wo n'omulabako? Sisuubira mpozi nga maama we yaleese ekirowoozo n'agamba kantwalire ku taata w'omwana alabeko. Naye kati n'essimu yange yagiteeka mu bulakasi, sikyamuwuliza na kumuwuliza. Naye ye omukyalo manyi gye bamuzaala oba gy'abeera? Omukyala oyo manyi engeri gye tutambulira muffe ng'engeri gye tutambula nga bwebimanyi. Namufunira Mbalala eyo. Yali Mbalala eyo, yali azze tulabako ng'engeri gye tukolamu ebintu byaffe. Kati nga bw'onaalaba omuntu n'omwagala n'omugamba mama nkusimbi ki, ne mubeera awo ne mutandikira awo. Kati awo embeera gye twayitamu bwetyo. Kati awo saamanya nnyo ebyewaabwe oba biki, wabula mpozi nga yiri yasazeewo n'agamba kati kantwale taata w'omwana mulabeko. Kati wano woobeerawo ota kuba tulaba wano wamuzigwano mazeewo bbanga ki? Ebbanga siruddeewo nnyo kubanga engeri ya COVID yali empisaamu, yali sinnukinde. Kati bwe nalaba nga ssente nnyingi ne ŋŋamba waaye kansooke nzirukeko landiroodi nga ndi bubi nnyo. Yali akubanja? Yali ammanja buli ennyumba gye nsulamu ga 15 bwe watyo. Kati awo ne ŋŋamba lwaki? Era ebintu byange birimu bikyali nayo babiggalya oba yateekako nekkufulu kubanga naye yeekwekasaagala ndabe, yagamba koliyeta ssente ng'oyingira. Olwo wano wajjawo nga wasasulawo ssente mmeka? Wano basasulawo emitwalo 18. Obeera? Kati kambuuzeemuko. Kale najja wa bulaaza wange, kati wano ndi wa bulaaza wange. Just eri naddukayo kinga landiroodi andibubi amanjami okuva COVID we yatandikira mu Gwokusatu. Kati tebeeza ne kati ssente simusasula nga wadde n'ekikumi sina gye nkola, we twali tukolera baggalawo. Kati ne ŋŋamba bulaaza wange munnange landiroodi andibubira naye ate mbadde njagala kumwekwekamuko. Njangu obeere wano, era wano wendi wa bulaaza wange. Akapere ba full stop balina engeri gye bakudduukiriddemukko? Sinafunayo wadde muntu yenna anziruukirira. Oba temana kumanya muno bembeera enyigiriza nnyo mu COVID. Era mbasaba mmwe abali eyo mwenna, embeera enyigiriza nnyo okusinzia mu COVID. Landiroodi ammanja era namuddukako oba n'asanga ataddeko kufulu ndala, kubanga buli ayeekalakasaawo ng'akubira amasimu n'agamba munnange era teeka kufulu endala. Ammanja emyezi buli mwezi 15, kati balabalamu tuno tuli mu gwa 8. Ssente mmeka ezo? Kambuuzeemu, wali mu kibiina kyani ng'okyazanya comedy? Kale nze nali ntambulira mu bibiina eby'enjawulo, ekya Muzeeyi Kalali bwe ntyo. Kale we nali nazanya mu kya Muzeeyi Kalali bwe ntyo. Kati awo nenkola ki neŋŋamba nefunawo obutabulatabulamuko nenvaayo nenkola ki neŋŋamba kati ategese yenna yampita bwe. Pulezidenti wammwe singa Ssebbanga alina engeri gy'akuyambyemu mu nsonga zino? Talina kyabadde kunyamba oba akyateekateeka simanyi, naye nga talina bakuwe abadde kukola ki kunyambako. Olinako bakomediani bonna be wali okubidde ku ssimu ne bagaana okujja okulaba oba okuyamba mu mbeera ng'eno? Nga nfunye accident nakubirako ssenga Ssebbanga, mugamba munnange nagwa ku accident namukubiddeko baggulo, namukubirako ndowooza eggulo. Naŋŋamba munnange embeera naffe tunyigiriza biki, naye kanindeko lindako nja kuyitira mu gurupu yaffe eyetugatta eya Local Comedian Association. Kati awo nkyamulinzeeko ndabe, naŋŋamba nindeko ndabe ekivaayo. Kati awo nkyalinzeeko. Singa obadde wakwekubira mulanga awandikukubidde ani ku batulaba bonna? Abatulaba bano bonna suubira abagagga bangi waliwo abayagala okuyamba.
n'omuntu gwe njagala okukubira omulanga ddala ddala maama Fiina ne kitaffe Jeno Sale Musale kubanga mpulira yakwasaganya byaki n'omuzira Kisana naali eyo ng'asobola okuyamba nga ndaba mu mbeera gye ndimu enyigirizibwa landiroodi Amanja kwegamba we twali tukolera ssente gye twali tuzijja baggalawo naye muzira Kisana naali eyo mbadde nsaba kunyambako antaasa embeera gye ndimu eno nga bwe mundaba sina mulimu gwonna wabulawo gwekwe nalindya ate embeera neddamu nenyigiriza ate nenfunamu accident kati awo embeera nenyigiriza ddala ate mubinya ate landiroodi Amanja ebintu yabiwambirayo kati awo simanyi kyakuddako mpozi mweka mwabalina okuntaasa. Ate ku nsonga y'ebyokulya okola otya wano ku nsonga y'ebyokulya obeerawo oti? Ate ebyokulya engeri bulaza wange gye tulina kati ate tenkanya mu mbeera nga nange ntudde wano nga bwondaba naye ng'era obuyambi tebumala era waliwo olwavaayo ki nga talina n'agamba waayi tusuulire ekikomando oba tufumbe ebikyayi tufumbireko akagati tulye nga Katonda bwomanyi tasobola kukola ki kulekera muddu we gamuno ki kamulekeremu byonna ebirala byonna abikule byonna akola ki naye tayinza kugaana ekyakulya. Kambuuzeemukko ekirala omanyi embeera etunyiga mu ngeri enjawulo abatulaba, that's why ebibuuzo byange ngezaako okubiteeka mu layini eno kubanga omukulu ono embeera gy'alimu gye musanze mu si eyeeyagaza ennyo kiva nja kukubira omulanga oba oli eyo wandiyagadde okubanga omuyamba asobola okuyita ku ssimu zaffe nosobola okubanga otutuukira nsobola okubanga tumukutuusaako obanga tufuna engeri gye tumuyambamu yonna. Omukulu ono ye minisita w'abassebabi era nga muzannyi wa comedy naye oli yandyebuuzizza nga tunatandika kuzannya comedy mulimu ki omulala gwe wali okola naye akalimu konna konna ke wali okola nga kotetenkanyizaamu? Omulala omulimu ogwo gwe nali tutenkanyizaako bwe nakolamu ekyegundi ekyembi nali nsubula mu butambaalo by'oku mmeeza biki amashuuka kati so bwe nayingira mu industry eno neŋŋamba waayi waki sibivaako ndaba neeno nfunayo ssente ate nga mbeera nnyo bize sikola ki sifuna budde bubitunda kati nenkola ki nembivaako neŋŋamba kanyingire kati guneeno. Kankuzeko ke mabega katono nnyo comedy eno omuyingira otya era mu ddi? Ebbanga sikyalijjukira nnyo kubanga ndudde. Naye ani yamukuyingiza ani yakuleeta kino ekirowoozo ky'okuyingira comedy? Ayandetera ekirowoozo ky'okuyingira comedy nalaba nti ng'ekitone kyange nkyerabakayiriddemu nnyo ng'olwo ndaba omwami gwe bayita Ssebabi owe Spark Ssebabi kati neŋŋamba nga bwe ndaba asobola okuzanyisa ki ekitone kye eky'obulemu nange kitegeeza nange nsobola okuvaayo neki nenfuna akasente n'ovaayo n'otandika awo nange nenzijira n'okusikirizibwa nentuuka ku bantu ab'enjawulo nasooka nentuuka ku Mamuli Katumba netubeerabeeraawo netubeeraawo nga tukola ki nga tuwuliziganya bwetyo lwagira nenyingira mu kampuni ya firimu bagiyita Ramon Film Productions obugimanyi kati netubeerabeerako awo nga tuzanya businema kati abasinga obungi bantegeerera bwe watyo kati nebaga awo netugenda netandika nenzijjamu ekirowoozo ekigamba tusobola okukola ki okuyimba ti negenda mu studio nenfuna omuwandiisi nampandikira oluyimba kubanga simanyi kuwandiika nenfuna omuwandiisi nampandikira oluyimba netuyitamu awo nendukwata negenda mu studio nendikodinga. So obadde ekiseeza odaba olinga okuba omuyimbi ate n'omuzannyi w'akatemba wekiri ekiba kizze ku stage kyonna. Sooka ompemu akapeera k'akayimbako. Akayimba akanyingiza mu kibuga muno kenasookerako ddala bakayita Kampala si bizimbe. Kampala si bizimbe butobutobi bonyimanya tulina okukazana nateera bizibu nnyo bw'otowera n'enjala osobola ogisula. Kampala si bizimbe butobutobi bonyimanya tulina okukazana nateera bizibu nnyo bw'otowera n'enjala osobola ogisula. Akayimba kano wakakolera video? Nakakolerako video nakakolerako video kagina video
kale njagala tune mu kamera osabe abakulaba obuyambi mu mbeera gy'oyitamu ne byeyagala bakuyambemu. Tomanya ayinza okuba muzira kiseeyo yandiyagadde otteeka omukono ku bulamu bwo oba oli awo wasomere n'akanamba k'essimu kabasobola okuyita okusobola okukola ki okudduukirira mu mbeera ng'eno. Basibo mwenna abandaba ne bannyabo mbakubira omulanga bannange muntaaseeku mwene embeera gye ndimu landiroodi amanja kati gwe teebeezamu okuva mu Gwokusatu balabalamu ziba ssente mmekaawo ng'obudde ng'obala 15 ng'obudde mu Gwokusatu ddala ddala kati tuli mu gwa 8. Kati emitwalo 75 mu budde buno gijjewa sikola ki banange mbakubira omulanga mwena mwenna omuzira kisayi nandaba era nkwatibwa ekisa era omuzadde mbadde mbasaba mukole ki munyambeko mwene embeera gye ndimu. Asobodde okunyamba enamba yange eri 078 18 77 98 6 era enamba eri ku WhatsApp. Embeera nyigirizibwa nnyo nga mukimanyi mukiwulira bannange mbadde mbasaba Mama Fina bwe bawulira ne Jeno Salimusale n'abalala besitakonyeeko naye saba munyambe Mama Fina Jeno Salimusale saba munyambe bannange omulimu gwe nalindyako baguggalawo ndi artist sina gye nkolerera wonna landiroodi amanja ennyumba yagiteekako kofulu kati nyina gye naddukira eno nga bwe mundaba wano siwe embeera bannange nalwekyo badde mbasaba munyambe kulina muzira kisayi n'omuzadde badde mbasaba mutima omulungi siragidde wabula mbadde mbusabusabi saba munyambe munsiza mbeera gye ndimu. Ayagadde njiddamu enamba y'essimu eri 078 18 77 98 6 oli bw'aba yagadde kweyatero eri 075 emirundi 3 78 74 7 yeeyo ng'enamba eyo ng'onfunirako ng'oginfunirako zonna ziri ku mobile money naye mbadde mbasaba munyambe mu mutima omusazi bannange. Kale oyo mukulu amanyiddwa nga minisita w'abassebabi era nga tubadde wane wa brother we yakola ki we yaddukira. Nange nja kwongera okukubiriza mwenna abaliyo osobola okuvaayo n'oyamba omukulu ono. Embeera gy'ayitamu si nnungi ekyokulya landlord amubanja so nja basabira ddala muveeyo. Enamba yange ey'okuyitako okunfuna bwe yagadde omufuna oyagadde okuyita mu nze omufuna eri 0755 31 17 31 0755 31 17 31 yenamba gy'osobola okuba ng'oyitako osobola okulaba muno ofuna osobola nga tuddukira omwami ono. Bwentyo bwe mbadde abadde mega kamera muyita mwana munene Sir Lawrence ate ng'akolera King Montage Production bano bakola emikolo batusponsoringa bakola emikolo egy'enjawulo okuli okwanjula embaga birthday na buli kimu basanze ku 07 02 10 25 0702 10 41 25. Kale bwetyo tubadde musibe bulungi mweraba.